Savio Muwonge omutuuze w'Ekyanja mu divisioni y'Ekira yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya City Hall Asiyo Nicholas ku bigambibwa nti yakozesa olukojjokojjo n'akyusa ekyapa kya nnannyini ttaka n'akizza amannya ge. Kigambibwa nti Muwonge okutuuka okuzza omusango guno yali aweereddwa ekyapa kino okwesalako ky'ataakola ekyaleka abamu ku bali ku ttaka lino mu kusoberwa. Mu kkooti enjuyi zombi zikiikiriddwa ng'oludda oluwaabi lukiikiriddwa omuwaabi wa gavumenti Massa Mulen ate oludda olw'omuwaabirwa ne lukiikirwa munnamateeka Justin Ospelem ng'omulamuzi amusomedde omusango guno. Munnamateeka w'oludda oluwaabirwa Ospelem asabye omuntu waabwe yeeyimirire oluvannyuma lw'okuba nti alina obuvunaanyizibwa bungi ate nga mutuuze tasobola kudduka. Given the circumstances of the case you should. Omuwaabi wa gavumenti yakigaanyi ng'agamba nti ebyogeddwa oludda olwabirwa tebimatiza nga n'olwekyo tasaana kukkiriza kweyimirirwa. Wabula omulamuzi Asiyo amukkiriza okweyimirirwa ku nsimbi akadde kamu n'ekitundu nga bamuyimiriddeho obukadde 10 obutali bwa buliwo era nga wadde ennaku z'omwezi 23 okutandika okuwulira omusango guno. And all of disclosure hereby issues against the defense in this order. Tumanyi nti omusango gujja kugenda mu maaso bulungi nnyo, gutambule bulungi nnyo, ono omusajja akomyewo ekyapa kya client waffe kubanga obubbi bususse. Tosobola kutwala ekyapa ate ne weewa instructions n'okola transfer ate nga tebakugambye.